obubaka bwange bwengenda obasibirira masjid. Tokkirizanga masjid okuva mu bulamu bwo. Omusiraamu yenna buli wewesamba masjid oba oggulira mazambi, era genda wetegereza abavubuka abasiraamu nga yebbadiru naye ngaanywa omwenge, ojja ssanga nga mu laifu ye yesamba masjid. Bwegenda okola research bagende oyo omuvubuka ye Yasiini naye anywa, ojja kulaba nga talina muzikiti mu bulamu bwe. Tokkirizanga shaitaani okubuzaabuza nojja omuzikiti mu bulamu bwo. Oba sente zibuze yo masjid girekeyo, togikwatako. Oba emirimu gibuze wetogeza nova ku muzikiti. Hatta Allah nebukyanga nakuggulirawo nofuna sente empya n'enkadde, tewebulankanyanga ku masjid. Eyatonda atumanyi, Allah akumanyi. Okuteerawo okuddingana omuzikiti buli kanaku emirundi 5 olina byolina okuwona. Buli yenna yesambye omuzikiti amaliriza mazambi. Kizibu nnyo okubanga wagenze ku dhuhuri ku muzikiti ne ku aswiti ne ku magaribi ne isha ate n'onywa. Kizibu nnyo ng'okuumira obulamu bwo ku muzikiti n'olabikira mu gye banywera omwenge. Kale nno bwe kituuka ate ku bavubuka, kubanga omuvubuka akyetaaga ebintu bingi okudiscoveringa kino kiri bakyala byanfuna amasanyu. Ate omuvubuka yalina okulabika ennyo ku muzikiti n'okusinga omukadde, kubanga omukadde gaba gamuwedde, gaba gakoze eki, omugongo gunuma, amabegulu gazimbye, kakati banga pressure egenda kulinnya, sukaali antabwa oyo kati yaba amaze abalitayaddi. Omuvubuka gwe shaitaani ekwetaaga nnyo kubanga oli healthy 100%, buli kimu kiramu. Kati ebyo byennyini ebyo byekozesa gw'omuzikiti togujjanga, oba ogenze bweru, kubanga nkimanyi wadde oli wano otudde buli kyakumakya n'ogenda musize bweru nga gyofunye omulimu. Bwe teweerabiranga nti olina kubeera kuki ku muzikiti eswalazo, oba nsiza abawarabu oba nsiza abazungu oba wa, togezanga n'okukkiriza shaitaani nekubuzaabuza nojja omuzikiti mu bulamu bwo. Jeneza mugimanyi? Jeneza akatanda kaffe mwe twebaka, akaliri kaffe akasembayo ku nsi kuno, akantu bakatereka ku muzikiti. Kizibu osanga abantu nti nze nakagulayo kaje kali. Owali okigenderedde lwaki kabeera ku muzikiti? Ffenna gye tusembera nebwoneebuzaabuza n'odduka ku muzikiti ojja kumaliriza okomyewo, bajja kuleeta nga bakusitudde mu jeneza okusaalira. Bwe batakuleete ku muzikiti, jeneza bagenda gikimawa, bagikima ku muzikiti okulaga nti wadde wabula eka mu maka gaffe akatandako tukakimyewa. Jeneza teba ya sente nyingi, buli omu anasobola okwegulira jeneza n'agissa ewaka. Nze ndi imaamu njirinawo tunagigulako nga mpya, manyi sente zaayo. Ebeera ku muzikiti okukulaga nti oba weebuzaabuziza nobona ogenda mu birabo by'omwenge, akatandako akasembayo kaliriddawa kasula mu muzikiti buli kanaako. Era imaamu abaali awo ntwagala ku jeneza kyate ani afudde. Jjukira abantu bebafiirwa omuntu tebaddamu, tebalina biseera, ababuuza ani afudde, tasaala tomumanyi, kubanga balaba bagenda mumalira biseera. Abadde takola ki? Tasaala, tomumanyi. Bw'abanga badde asaala nti omuvubuka natera okujja bwati ne bwati nti avugira usajja ne kapiki nti yafudde, tibambi tube tusaala naye wano, tubadde tusaala naye wano, bakuwako obujulizi. Bw'aba takumanyi abagabo gejeneza yiri wali mutwale mugire omuntu wamwe sigenda kulijja nyeyo. Masjid gyokoma okujja ennyo ku masjid, gyokoma
Allah okwongera amannya ag'okulwanyisa shaitaani. Twala obulamu bwo nga ttiimu y'omupiira center back nga babalumbi obateeba. Mu njogera z'ekivubuka bagamba nti waliyo ttiimu nga yeetekawo kibaasi amakulu tusobola kugiteeba, kibaasi kisaanikira golo yonna. Gyokuma okulumba, gyokuma okulabikako ennyo ku masijidi ku shaitaani obanga eyapakinga kibaasi mu golo, amakulu shaitaani ekusangamu obuzibu, okukumegga, okukuteebeza mbi. Naye gyokuma okubula ku muzikiti, buli weekola ataaka egula mu katimba, akawalawala kayiseewaawo wansi, wadde ekipa z'omwenge eziyitawaawo nobakuwaddeko emu onywedde. Buli kye bakulumbiramu bakumegga, buli ataaka bakukuba golo. Gyokumya okujja ennyo ku masijidi, gyokuma okuba ne center back enywevu nga teteebeka. Situganye basobola giteeba kubanga nabateekawo kibaasi bakuba golo, tebabakuba golo. Tugereza ku bya mipiira kubanga gwe mulembe gwammwe mwonna muli bala bya mipiira. Naye masijidi byonna bye twayogedde okuva kutuba gye yatandikidde n'otabitwala n'otwalaako, sente zibuze, zirabise, emirimu giganye, gwe tova ku muzikiti, genda ku muzikiti. Naye sente zibuze ate n'omuzikiti ogugaddewo, sente zibuze ate weyongera kweteeka mu mikono gya shaitaani. Shaitaani eyanguyirwa nnyo omuntu eyesamba masijidi. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشيطان ذئب الإنسان. Tukimanyi nti nabbi alunda nnyo embuzi sallallahu alaihi wasallam, yamala ebbanga ddene ng'alunda. Naye mu kulunda okwo alina bye yayigayo, yatunulira nnyo omusege n'embuzi engeri ebikolaganamu. N'akizuula nti embuzi mu ttale esinga kweralikirira nsolo egi musege. Era omusege gutawanya nnyo embuzi. Kwe kutugamba nti kati ate omusege gw'omwana Adamu ye shaitaani. Naawe olina mweraliikirira nnyo ng'embuzi weeraliikirira omusege, kubanga gwe musege gwo. Ashaitaan dhiibul insaan, sitaani gwe musege gwo. Innama yaakulu dhiibu min alghanam alqasiya. Naye ate omusege mu mbuzi gulyamu evudde mu jama. Jjukira nti omusege saizi yago yeyembuzi, just guno guli wild ate yembuzi eri domestic, kubanga omusege gulina amaala, gulina amanya agasala, ate embuzi terina maala. Naye kilograms byebimu weight yemu. Kati embuzi bwe ziba nga ziri wamu, omusege gusanga obuzibu okujjawo okusikako. Naye akavaako akabuzi ne kaliira eri omuddo, bakayisaako amaala just luutu eyo. Naye mu bigambo ebyo yali agamba nze naawe kasita olekera okusalira mu jama, shaitaani akumaze. Agirako bugiza ati kasita ova mu jama, shaitaani okukusika atemya alwawo. Nja kusalirawo ku dduuka lyange waliwo karuumu kalya, tujja kusalirawo ka woteeri, waliwo ka woteeri akalyawo balina karuumu, nja kusalirawo nankani. Olwo ogenda omuntu yenna buli walekerawo okusala esswala ze ku muzikiti, ekirwadde ekyasooka okulwala kugatta swala. Nja sala dhuhuri nasiri, nja sala magaribi ne isha. Ekirwadde ekyo bwatakijjanjaba mangu kikula. Eyali agatta ebbiri ng'agatta ssatu kati kikuze. Dhuhuri eno yagisala naswiri, atuuka kwaswiri ng'ali bize negenda maalibi n'agatta mmeka. Bw'atajjanjaba kirwadde ne kikula, eyali agatta essatu n'agatta emmeka, 4. Tiyasadde dhuhuri n'agikasuka kwaswiri, aswiri musanze ali bize nnyo, n'agikasuka ku magaribi, obudde ne buwubula. Atuuke waka ssaawa 3 ez'ekiro n'asala etalawiya ye. Olwo ekirwadde kigenda kimutwala, ekivaamu atuuka lumu ng'akooye talina gasala zonna nnya. Olwo akagoba kaweddemu.
amakulu amalirize ebyokusala bivirideko ddala alina kijjanjabirawo omuntu yenna lwesamba salatul jamaa alina okulwala ekirwadde ekyokugatta ki eswala ate ekyo ekyokugatta kikula buli kaseera kikola kikula kiringa kizimba kidde emabega kiyongera kugeya ekivaamu nga yasigaza mannya nti omulabu oyo ebadiru naye tasaala layira wallahi gwali omulaika okumuzikiti ate omuntu yenna agatta eswala abamu n'ekirwadde ekirala kyekiriwa supiidi aba apakuuka gwe gyewegendereze ngaogassa eswala supiidi gyobaako kubanga alabira akanyingi byonna ebyo birwadde kati okujjanjaba ebyo byonna ebirwadde bwebeera ku masijidi dhuhuri eveewo aswiri eryo edduuka mwotayagala kuva kugenda kusaala eyalikuwa ye Allah era yaliteekamu baraka kati oganya okukola ebibye ate oyagala sente zijje mu dduuka Sekasongolo nakimanya eri gye twasomera abasajja alekawo edduuka lirimu biliyoni za sente n'agenda ku muzikiti gwolemera mu dduuka lya miliyoni 3 kati mu butuufu oli alina edduuka lya biliyoni namba ya sente naawe owe miliyoni 3 mukulaba okukwani yandibadde asaba ennyo Allah mwongere oli alina lya biliyoni aliggalawo nga tebana nakwaziina n'agenda ku muzikiti n'asaala nawulira n'eddalasa n'alyoka dda n'aggulawo fesi twagala kufuluma miliyoni 3 goli obubi nyakulagana nti bakasitoma bange bajja kujja nga sikola ki nga siriiwo bakasitoma ni abaleeta Allah aleeta bakasitoma ani agegenda ku muzikiti maliriza ngamba bagamba bigambo bya Imam al-Hasan al-Basri bigamba mwoyo gwange okusooka n'ogugwo yayogera ebigambo bya mutawana nnyo ku swala al-Imam Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi rahmatan wasa byonna ebitubonyabonya biri mu bugambo bubiri mu kwaziina hayya ala ssala hayya ala al-falah awe wali embaga Imam al-Hasan al-Basri bwe yali avvuunula okwaziina kubanga n'okwaziina bakuvvuunula ne bakuwandikako ekitabo kiramba okwaziina hayya ala ssala mujeri essala twaze ejjuma tugirabye seeka asomye kutuba tusaddera akabiri tugirabye ate hayya ala al-falah mujeri okwesima kukulwa nga situnakulaba naga nti yali ategeeza buli wejja eri essala obulamu bubamu okwesima kungi gyokomya okutereeza essala n'okwesima jakukuma okulabika mu bulamu bwo awo byonna byolaba sitebenkedde sina mirembe sina swala gyekoma okutereera hayya ala al-falah ojja kukalaba Sekasongolo yangambye okuddamu bibuuzo naye ndi mu ddoyi kale katubuuze ebibuuzo bibiri bwe mba temina nga mbabuuza inshallah taala bibiri ekyo kimu